wabula okumukwasani omukama Katonda naye ate nga tetunnamukwasa Katonda gwa at least olinako kyomanyi ku bulamu bwe kuba bw'atambula n'anoonya olunaku ne luziba n'alemwa era dda waka bwadde ewaka kikyasuubira gwe ali awaka okukola okumubeererawo kyekintu ekikulu Neze jajja ngenda kukulopayo. Atenze nawaaye. Ndio oba togenze kukwata n'ebagire ebyo kakati nno nyabo. Ekyo mbadde njagala. Kikuve mu kamwako. Era togeza. Era totawaana. Kati wafa. Kati no ngenda kuwa. Twakiraba nti Robert yayambaddeko ku ebyo ebizibu. Bw'ojja kuyita bute. Nga n'akasooka ku mubiri tokalina. Toddamu kummanyiira. Kakati nze ntuukeri nga Ritah ampita kojja ate sezaala. Nze Robert atuukeri ayite Nazara amuyita senga. Gulabe ebyo bikola maama. Mwana ng'olyosa ate noyogera. Kakati bw'oba ogoberera biri byennyini by'ogamba ebyo nnono ate kati ggwe nayo ki? Ekito ekitava ku ssengejjero gw'oli mukulu. Eri ono nayo kitaata. Bali abaana bagenda byabwe era eri balaba byabwe. Kyagala okungamba maama bakulu n'abakulu tebasisinkana. Basisinkana wa. Ye lwaki obinonooze nnyo bate bagendayo bagenda. Kati ono ne bw'aba tagendayo kukyala. Mama, olaba stress eyo gy'oleese ku mwana wange n'asobola okufuna obuzibu. Omwana atandise okufuna ebizibu lwakubanga alowooza ku ngeri gy'oyagala bafumbirika naye nga tabitegeera. Abigasegasse okupaka okukakola nga takoze. Sina bizibu bye nateeka ku mwana. Siva! Mama waffe siva! 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 Wafa! 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 Baby, wafa! Kojja ng'olaganga ali mu birowoozo. Ritah, ndiwe mba ntudde mba ndowooza ku Robert. Mbere Robert mmazeeko emirembe. Kyekindeese wano kyala kojja nze ebintu bimazeeko entegeera. Simanyi ddala nakyakukola. Bimazeeko entegeera. Robert ne situmanyi nakyaviirako ddala Robert okugwa eddaalo simanyi nakumanya. Omuntu eyali omulamu nga bulungi tubeera wamu nsiba ne Robert nkola ki tusaaga tunyumya. Robert kyaliko kati sikitegeera. Robert eddalu lyakwatiddeyo ddala. Ritah, nze kimbala w'ekitandikira banga nze n'omwami wange emirembe gituweddeko. Ate nze Robert madde mutwanga muganda wange. Nange sima mweka. Amanyi wempulira Robert nga bwali. Kyokka ekintu ekyo kyaviira ddala ku jjajja. Jjajja yagenda nannemerako. Nagamba fumbirwa Robert. Nagamba kino Robert. Yemera ku Robert. Nanneesibisaako Robert. Nze gw'olaba Robert naye sobola kumwagala. Robert mutwalanga muganda wange. Okiraba? Sobola ddala kukwata n'enfumbirwa muganda wange. Jjajja n'alemerako. Jjajja atandika tugamba abaana abooluganda batandika okweyagala. Mbwafa bya bugagga. Ebyobugagga olwedde mwetuli kiki ennyo. Kati stress tugenda gimalawo tutya? Simanyi kubanga ebintu byamu stressinga kyensuubira kyaka byebimu ku byamuleetera ogwa eddalu. N'eki ekigenda tukozesa okubeera nga Robert tumuggyako stress tugenda kukola tutya? Simanyi kubanga mpulirawo. Ritah, nange byanzigwako dda. Naye nange emembe gyampeddeko. Kirowooze okuba nampuliramu. Kyokka nagamba jjajja sajjatu yali mulamu wano bulungi kati yagenze kugwa ddalu kati nze nsobola kusiiba nani namanyira Robert yekka. Kunamanyira gwe nsobola okwogerako naye gwe twadde tulwana naye nga tuyambako ku mirimu gya kojja. Onyumidde nnyo.
naye kakati ekisinga okuneewuunyisa nti mbadde simanyi nti yegwe Hiruda. Nkitegedde kati pozo mpitana kakati wagenda wagamba abaana bonna nti nze ndi kizibu. ate ebyo oleeta byaki? Ensonga etutuuziza ano nsonga ndala nnyo, nsonga ya kubeera bumu, nsonga ya mukwano. Nsonga yaki? Kubeera ba mukwano, kubeera ba mukwano, kubeera bumu, kubeera kugamba tubeere kimu nga biri byonna bivuddemu. So kolege Hiruda walisala kulya Hiruda maani oba lyeri? Nze Hiruda. Hiruda woman kati oli musajja omukazi Hiruda. Kale Hiruda tutwale. Kale yogera ebyo njagala okuli ebyoyogera kuba erinnya lyange liveeko. Oyinza okunfunira awo agenda n'ompita ekizibu. Ne birito byesibako ekizibu ekyo kati leka nkunnyonnyole okuyita ekizibu kyava ku nsonga egi. Wajja wano ku hotel nga gwe muntu yekka gwe njagala otunde buno obwala bwonna bwe tukola nabo bukakyere buno obutunulanga bwe baagaana ewaabwe ne babusindika eno. Tewali akwenkana, tewali akukunukkiriza, tewali akwegezaamu, tewali ayinza kangabala. Okitegera? Tewali ayinza kukunukkiriza. Okitegera? Ne butuuka ku minzaani ekkirireeti. Okitegera? N'obuwalikaali eri oli mulala nnyo. Kaakati bwe bwalaba nti waliwo ekizibu ekizze kankyogere bwe ntyo otegeera amakulu g'ekizibu. Lwaki nze mbadde nkozesa kizibu? Ne mbadde nkozesa kizibu kukulaga nti oli muzibu, ofaanana bulungi, olabika bulungi, figa kyekyo, sikini kyekyo, wakoolida sibunamagako niye bwe bagamba. Kaakati bo baafuna ensaalwa batya nti azze atusinga ajja kwagala Judy, ajja kwagala manager, ajja kwagamba ne baagala omanyi baagala obutaala abo abaana. Baagala okutwekukuutirizaako. Ninze nga nsindika kakati bwe balaba ekyo ne bagamba walugezigezi kakati Judy mutuyambe. Kakati obuzibu bwe buva olujjukira lwe watusinkana waggulu ewali ku madaala naawe ate otandikira mu jjiya ogenda onvuma nti ngwana mu ttooyi era balonda ekintu ddala ekigwanira ddala mu ttooyi. Awo obuzibu ne bweyongera ne ŋŋamba nno mbutuufu omwana ono muzibu naye nga okubeera obuzibu okuyita ekizibu nga ensasagge kyenali ntegeeza nti oli super. Kakati yeye ensonga naye nga nze sikulenaako obuzibu. Oli muntu mulungi, olina byenjagala, kwegamba oli perfect Katonda bwe yali ako. Yes. Bannange ate ono yanoonya ekiwano bannange. Kulaki ogulira abalalu ne bayitawo? Naye omanyi fuluma ogende. Wetokiriza ngono okuddamu kuyingira. Ono ekika kimubanja ono alabika omwana teyazaalibwa wano. Bwenti. Alabika nnyina yamugaba bugano wano kati ekika kibanja. Abalalu bawulira miggo. Ze kankukuba ogende. Fuluma mugulira agende. Fuluma! Wawana munyabe! Omwana omulalu azita! Teyakola nsobi n'olunaku n'olu. Era nze kubeera oba ki kuba kakati leka nkubuulire ekintu kimu. Jona mukama waffe nze advisor we. Nze muwa amagezi. Kakati hoteli n'ogiraba okuva lwetandise okuva wansi nga ndaba bwenti n'eriiso lyange. Kyenjagala otegeere Jona bwe twazirunda nga nsobola n'okulya mu nva ne mugamba naawe erya. Jona alina emyaka emeka? Jona nga ddala musajja mukulu. Mukulu. Nzoza lwakuba jini zange obuli obutafaali obukola omuntu bwaziŋŋamamu naye nga emyaka twetwalaganya bwasingako ebiri ne musinga esatu, bwansinga ogumu ne musinga ogumu ekitundu. Bwe tutyo tugenda twesingako katono teryaleka munne. Bwansinga omwaka guno nga musinga ogujja. Kakati hoteli eno twagitandika bwaba biti. Twatandika na kaluumu kamu kalinga kakupangisaamu. Kale bwe tutandika ne kaluumu ako ne tukuba bulooka. Olaba wawali generator. Otwakubira bulooka we wali ekirombe kya bulooka ne tukuba ne tutema emiti ku ndeeba kuno kwonna ne twokya bulooka. Okuzimba twali tetukumanyi ne tuleeta abazimba ne batandika okutuzimbirako mpola ne tugenda nga tugikulaakulanya. Ekizimbe ekyo kiraba kyakajja kitereezebwe kakati guzze bamaze okitera. Nekyo ekyasookera ddala wano okubeera ekizimbe ekinene.
Jona nangamba beera manager tukoze ebintu bino ffenna ne mugamba nedda Kyembadde ngenda okukubuuza nti gwe mwakola ne Jona anti lwaki yakuteeka mu ttooyi? Ate ye yanteekayo nze ŋŋendayo nze ŋŋendayo namugamba kakali kanjagala nkulage kino era nzize nkigamba abantu ab'obwongo obutono kwegamba abatalina mitwe girowooza nti buli weweewaŋŋamya ku kifo ekiri waggulu owanukayo mangu n'ogwa ekinavamu nga gwobeera mu manager ng'oli abidda mu ttooyi ali wa manager kyangu nnyo era kali mu lusuubo gwe byekakola bikisanyusa gwe bwoba okalaba buli muntu akakaaba kakali leero si ye topic kaakati John engeri gye muwa amagezi nga bwe nkunyonnyodde obuvo n'obuddo bwa hoteeri eno gye twava gye tuvudde buli gyentambula gye tutambuddemu singa bukyenkya ono mukazi we ne yeemamaaza n'akola ensobi yonna nze nsobola omukwagaliza Jona mugamba bugambi oyo Joan ali mu kwemamaaza byakola bya kitumbaavu era nengeza ngamba nakati essaawa eno nti oli muveeko muneze jjajja yeyandeeta jjajja yakuleeta ate kola jjajja yeyandeeta jjajja yeyandeeta wanene ndabiri hotero ya mutabani we kyekyo wamma kakati yefe abantu b'osanze b'ogenda okukolagana nabo obuki obulungi biri byonna ebibaddewo ebyo byonna tubiveeko bali abaana balina ensaalwa buli lwonsemberera bwoti ng'emitima gibazimba ng'emitima gibakuba nenze njagala gwe okitegeere okuva ku nze tubeere ffe n'okutegeeragana kwaffe nga ffe kityawo ze sibitegedde nti bali ffe okukwatagana kwaffe kulema ebbalumya mitwe ne boolaba bazimbye emitwe gwe baleke batunule nga abataliiwo babenga mystic call naye ng'ekituufu kya byonna kyekyo oli mukazi mulungi oli munyirivu omwana omuzukulu amenya embirizi nezimba wano ngetonya bwetu toyina maanyi kanzireko omulalu obwenge toyina maanyi kanzira bweti ngetonya bwetu simanyi nawe obadde yagala omulalu akulu bwetu kati lwaki obwedda tontaasi lwaki obwedda tontaasi ono omwana nzize ne mugamba mwana wange tugenda anaabeko afune n'akookunywa n'akookulya ankutte bukwasi kunkuba ninga mama sokana n'omulalu ati nange mbadde njagala yeerongooseeko anaabeko afune n'akookulya kyokka naawe bwezza otunudde butunuza kitegeeza mwanneekobera dda mulalu ankube bannange ana kiri wano naye mami mami manje njagala kugamba oyo mutabani wo singa yawona dda n'ekisibu kireki mami ate kizibu lwaki mami asanze Robert ng'atudde wano atandise omugamba fuluma tebazaala abalalu wano biki mbu oba maama we yamwezibako omuteeka wano sibitegeera singa oyo mwana yawona dda naate olina nazaala oli omukazi mutemu muzibu era nze buli we mulaba nga yitawo oba yingira oba fuluma mpulira nga nfa omutima netandika n'omusulo netandika nempulira ng'etandise okujja nensibamu nensiba nenyongera nensiba neddayo nazaalawo muzibu nnyo oyo watomera sorry naye tofayo otambula bwoti buli musajja n'agamba oyo ye mukazi gwe nandibadde naye wange oyo ye mukazi eyandinzaalidde akaana oyo ye mukazi kwegamba ne bwe kutaba ttaala enju eyaka teweetaaga kusasula bano abayaka ababonaabona neyaka nze omalirawo kale kati wadde nsiima tonatuuka ku kigenderera ekigenderera aye nikyagali lwaki naakunyiiza ne tonyiiga nkugambye tukolagane oli muntu mulungi nnyo era singa nange ompayo akakisa bwe kati
Nitunyumyanga. Eh. Tokyusa face ngade nga nitunyumyanga. Bino ebyokuvuma olinga ekiswa simanyi bakufumbako ambo bagambe eyo mbo bakufumba toli mweru. Mbulinga no byafumba mu byuma naye nze ebyo byonna tebikyandya. Nze nkwagala nga bwoli. Oba bakufumba oba olinga kiswa oba olinga kiyumba ekifuluku ekiri awo. Sifaayo. Sifaayo. Zefiriddeeyo. Zefiriddeeyo. Kati olina kyofunye mu byenjogedde. Ate oyogedde bingi. Naye era temubulamu ako akakukutteko. Temubulamu ako akakukutteko. Kati neewuunya engeri gy'ogenda ova eri mu ttooyi. Ofuuke manager. Labayo Ronald Mayinja omumanyi. N'omuyimbi. N'ennyimba zayimba olina z'omanyi? Yagamba bajjanga bakirina naye kati bali ku bwa manager. Ate nze njogerawo bwogezi. Nze okubeera manager tekinneetaaga kuwandiika bbaluwa. No, I just kwogera ne Jona ne mugamba oyo aveewo nze ntula. Naye nkujjukiza nze olaba wano. Tesiri waneno tikuba njagala ssente. Jjajja ye yandeeta. Nsonga ki yakuliza? Nakigambye. Nze ndabira jjajja buli ekigenda mu maaso wano. Nze nnyina ssente zange. Jjajja ye yandeeta wano. Nange nno ssente nnina. Kati bwe tukwatagana mu kya ssente ate awo siri buzibu. Lwakuba bano saagala kubola guno obuwala bwa kuno bubbi kasooka laga nti olina ssente. Tebukuvaako airtime ntwala out. Njagala kulya nkoko bali akawunga ke babafumbira wano. Bali akawunga. Kati tujja kuba tusinkana. Neka ngende ku reception. Ugenza ku reception? Tompadde kasimu kali akali ku WhatsApp. Kuweerezengako ku video. Ninapo video obunyuma mu simu yange. Jjajja yangana okukolagana nammwe abakozi bono. Kati ate nze ongasse mu bakozi nze ndi mulala. Nkunnyonnyodde ekya. Jjajja yabaŋŋaana. Nze nnyina ekyandeeta wano. Hiruda. Kino ekyananze kakibe kikabe lubaale kaabe Katonda. Kazibe emmandwa kagibe emizimu gy'eka. Tekimpona. Bino byonna byenkyevumisa bino kasambi etonze. Ate nkigambye mbikigamba bali bakikyawe. Jude! Ne Jude olimu akategeera. Nze Jude nkoye ebintu. Mbikoye. Toza! Tekyali byakuwoza mpulidde ebigambo byo ne mpuliyanga mbikoye. Naye gwe oliwulirako ddi? Manager kati okutuulako wano maze emirimu gyange. Otuula ki nedda? Lwaki otuula eri mutoyi gy'okolera? Emirimu giwedde. Kati essaawa eno omanyi omuntu avuddeyo kyakozeeyo. Sikimanyi. Ekyo kyenkugamba buli muntu alina okubeera mu kifo kye waakolera amanye ebigenda mu maaso waakolera naye gwe totegeera kati nkugobye. Leero sikyayagala n'ebyokusaala nedda. Jangu ofune obusente bwe bwokoleddeko oba osigazzaayo sente meka simanyi. Jangu obufune osayininge nti obufunye ofune n'ebbaluwa ekugoba. Manager yange emirimu gyange ngikoze okutuulako wano kyengobe. Jude, ngenda kufuna omuntu akola emirimu obulungi agitegeera asobola okubeera mu kifo waakolera mu budde obutuufu. Zino essaawa za kukola ssaawa mmeka zino? Gwolaba nze ntudde. Manager sikola ssaawa nkola mirimu. Emirimu gyange ngimaze kati kiki kubuuziza ekintu kimu omanyi omuntu avuddeyo kyakozeeyo. Govaayo. Gwe ate n'otandise okummanyira. Jude, kati saagala bidde kuddamu kuwulira bigambo byo, saagala kuddamu kuwoza naawe, nze sikyawoza n'abakozi. Saagala abakozi kummanyira. Jangu ofune ebbaluwa ekugoba, ngenda kufuna omuntu. Leero omuntu omupya agenda atandika akole. Saagala kuddamu kamanyiiro kaako nkakooye. Togeza n'oddamu noonyega ekigambo n'eki. Nzikiriza ngenda kugenda. Togeza n'oddamu noonyega ekigambo n'eki. Ngenda kugenda. Ate oyongera ku misango bulijjo okoma okwogera. Ngenda. Genda. Saagala. Manyi gye twava. Ngenda kulaba Juna. Kyo nakyo.
Natasha. Wakomyewo dda? Obadde ki? Kimanze mama ndikuyoza. Era notajja nakumbuuzaako. Just nze nga nina ebinsumbwa wava kusomera eyo mbadde ne homework mungi kati nenzija neŋŋamba kansooke njoze nokenzija nkubuuze. Naye nga tolina buzibu bwonna. Tirina mama ndi bulungi. Omwama mpuno toyagala kusoma. Ndi bulungi naye mama mbadde ne homework mungi nga mbyeraliikirira ebyokweraliikirira mbadde na bingi kati n'okusoma mpulira nga kuntamye. Nyabo ekyokusoma tokiteekamu. Natasha olina okusoma. Obuzibu bwe mpitamu. Obuzibu? Olina obuzibu ku ssomero? Buzibu ki bw'ogamba bw'olina obwo obugaana okusoma? Tewali mama naye mpulira nga okusoma sikyayagala. Okusoma tokyayagala otya? Nsonga ki egaana okusoma? Gy'ompaajo ng'ani toyagala kusoma? Wafunye obuzibu n'abasomesa? Nedda naye mpulira nga sikyabitegeera. Okyabitegeera? Otya? Natasha mu by'onyumya toddamu kunyumya lw'otayagala kusoma. Ekyokusoma kijjeemu. Natasha. Olina okusoma mwana wange. Olina okusoma. Kiraba? Ensi yaffe ng'atasome kati ffe tetulaba gye tulina kalungi. Olina okusoma naffe ne tubeerako obulungi. Ogwo guba mukisa kati nze nnina kaki? Kyotegeeza nze sirina mukisa. Oyagala abaana bo nabo bayisibwe nga gwe bw'oyisibwa bw'otyo? Soma. Ebyo ebikunyigiza tebirina makulu. Beera ku kimu kusoma.